abasajja simmere kulya era mwe ababettanira simanyi kyakubagamba imwe abasuubira nti temusobola kubeerawo ewatali basajja nze baana mmwe mbatya wabula ng'ate n'abo abali mu bufumba babwekuumiddemu obubaddemu emyaka n'emyaka g'osaana kutikkirwa abasajja si kye kitonde ekyangu mu nsi muno eno mbaleetedde obutambi. These videos are going to blow your mind if you're a woman. These videos are going to blow your mind if you are a woman. I want to know w'olitwalira obudde to take a step forward or to take a step backwards. Ng'omaze okuwuliriza obutambi nga buno. Men are not easy. Men are not what you're thinking. Men are not what you seem them to be. Men are different creatures on this world. Nze kyova olaba men mbagenda kitono. They are not my priority. No. With or without them, I can still stay, eat my food, enjoy my life the way I used to be. Rachi, because I know men change anytime. Men don't know what they want. Men don't appreciate. And at the end, men will always be men. Over you're good in bed, over you're good at cooking, over you're good at cleaning, over good at washing and ironing, over anything, over you give him different styles. As long as the styles are over, you do them every day, you practice those bed styles every day, time will come when you have nothing new to put on his table. Ajja kubanga munange yeyiyaye ng'omusajja. Yenze Sheila Adita. Subscribing ku YouTube channel yaffe notekayo obutambi bulungi nnyo kwata ku notification bell nga buli video yonna gye ntekayo ekutuukako bulungi nnyo kyolina okukola commenting nga tumanye entegerayo gwe wenna atanaba kubanga subscribinga you're missing a lot and a lot of stuff. Sikatugendako mu katambi kenjogerako ate era tubeere nga tukomawo. Uliriza audios zino za nnaku naye nga ziyigiriza. Bannanga abasajja si mmere. Gwe wenna akyali mu bufumbo bwo obanga oli mu relationship yo ng'olaba ekyatambula bulungi. Soko ulirize audios zono omwana ogenda kubaamu ng'oyize ekyokuyiga. Uliriza. Yogola baba mwita Amosi. Bagendanga ewaabwe ewajjajjaawe yamukuza. Nanzirako nangeya nga bw'okiwulira. Naye nga bumanyi nti ekumi terikyawo era mu baganda be mulimu muganda we. Yajjanga wenkolera kuba nali ntunda byakunywa n'angamba mukyala baaba abadde ewaka ne mukazi we boogeddeyo bati ne bwe bati. Yangambanga ebintu bingi. Ekiseera kyatuuka omukyala oyo ng'azadde omwana yazaala omwana muwala naye ng'akyali lubuto omwami wange alina ennyumba gye yazimba emmanju weeyo ennyumba ennene kubanga akapuloti kaali kanenemuuko n'azimbayo emmanju ennyumba ennene n'angamba ye ate ennyumba azimbye yakikonze kansiriko osanga munnange lulike namuyembeseza ne mugamba sente ali mwezi onoona osanga kati afunyemu ku magezi ng'alizimbayo rentals emmanju nga simanyi nti eno ennyumba ennene ate agenda gibambula amabaati agateeke ku y'emmanju. Nagenda ova ku mulimu nga yakikoze kuba nali ŋŋaanye kubanga oyo omuwala bwe yali olubuto ndoza yagenda mu sikaani n'amugamba njagala mwana mulenzi era singa onzalira omwana omulenzi nze abaana bange bonna bawala era singa onzalira omwana omulenzi kiri nja kigoba. Naye njukira twatandika ffenna emyaka gye yampasizaako ngikugambye naye gye namusanga nagyo ngikugambye ate nga nasanga yakatandika okwekozesa nga yakava ku ssomero. Okiwulira mukwano n'embeerawo. Mba ndi ku mulimu nankubira essimu n'aŋŋamba genda ewaka ng'obudde bukyali leero emirimu gye giri egy'okukola nga simanyi nti ennyumba bagibambudde amabaati ng'agagyeko n'agateeka ku y'emmanju ne kinnuma n'ensirika. Konze yowaaye katulinde munnange omusika kuba yaŋŋamba gw'ozaala biwala naye by then nali nina omwana omu nali sinazaala wakubiri. Konze tewali buzibu kasita mukama yamumpa ng'atuukiridde taliiko bulemu taliiko ki obwongo bukola bulungi nakyo nkyebaza Katonda kubanga waliyo amunoonya mune nga tamulaba n'eŋŋuma n'embeerawo. Ekiseera ne kituuka mwana wange era awezezza emyaka 2 obuwoli ng'awezezza emyezi 6. Taata w'abaana bange yakwata omwana wange
akisa mukubuulire omusajja ono oba omuvubuka ono mu bintu byankoze ekintu ky'okumbatiriza omwana kyampisa bubi. Yajja ewaka yali Easter. Bannange buli bwe nkijjukira mpulira ng'omutima gwange gukaaba. Yajja ewaka n'aŋŋamba omwana agenda kusabako ne jjajjaawe. Yaŋŋamba omwana agenda asabako ne jjajjaawe ne basenga be. Kumbe baakoze dda omupango bagenda kubatiza mwana nga nze teyaŋŋamba. Kakati bwe baavaayo ng'olwo nkitegedde ne nnumba ssazaala ne mutabukira bubi nnyo. Ne mugamba naye taata mutegeeza ki? Kubanga ne mugamba tosobola kuŋŋamba nti Amosi yatuuse okukola ekintu bwe kiti nga tokimanyiiko. Ne mugamba wano weeyita munnange lwaki tewaŋŋamba? Oyo ssazaala n'asinika ebinnyo nga ŋŋamba mbu Amosi yabadde amanyi mujja tuuka mu kyaki mulwanireyo. Naye ng'oyo omuwala yannumbanga we nali nkolera n'anvuma. Ku makya nga nkeera mutuntu n'ajja n'ekawungeezi nga sinnanyuka, naye nze nga Mukama yampa omutima ogusirika era ne nsirika. Naddanga mu kayumba kange ne nkaaba amaziga ne ŋŋamba kale bwe mana twatandika ffenna nga bw'ati bwansasudde kale ekyo ne kiggwa. Kakati munnange omwana baamubatiza. Bwe namanya nti bagenze ku kyaki ne nkwata essimu ne ngimukubira. Bwe yagikwata yaŋŋamba bino byasooka okutegeerako biveemu ko nze kale. Ate bw'amubatiza afuuse wuwe ne nsirika. Ne mbeerawo olwo ne ntandika okugoba ku by'okugenda ebweru. Naye kale nga sirina ndagamuntu era ne binsumbuwa ne nsooka ne ŋŋuma. Naye kale ng'okuno banjagala naye nga ntunuulira omwana wange, sirina ssente, sirina busobozi bwepangisiza nnyumba, nange nkyali muto okweyombekera ku myaka emito. Ono omusajja ajja nkwana, oli ajja nkwana ate mbaagala oluusi nfuna obulwadde. Ne ŋŋamba kansooke ŋŋume. Naye nga n'ekirala nali saagala kuzaala mwana omu. Ne nsooka ne mbeerawo ne ŋŋuma. Kakati bwe nabeerawo ne ŋŋuma, munnange Katonda ono oba yakikola atya nze naawe? Nze gwolaba nkaabidde mu bufumbo okumala emyaka 7 gye nkunnyonnyodde. Oyo omuwala alina gayi gwe yayagala n'amufunisa olubuto nga si lwabaze. Kati taata w'abaana bange n'akimanya era ne baawukana bubi nnyo. Naye byonna bye byali tebinnabaawo nanobamuko wakati awo nga mpulira nkooye. Kati bwe nanobamu ne ŋŋenda ewa jjajja wange ewa Kaliga. Nannoonya bubi nnyo era ne nkomawo ne ŋŋamba owaayo osanga kennobyemu ayize. Bwe nakomawo we yakoma we yatandikira ne mbeerawo. N'awasa omuwala awo n'ampangisiza empigi. Ffe tubadde tubeera Kalagala oba omanyiiyo. N'ampangisiriza empigi. Naye ng'akwata engoye eziri ewaka n'azitwala eri, n'azambalira eri, n'azikomyawo ewaka n'enzooza. Naye nga n'eri gy'ava waliyo omukazi. Ne ŋŋamba nedda, kintu kyangu nnyo. Bw'abeera ng'agula sabbuuni, ekyokuba nti anjoga tekijja kunemesa muwoleza ngoye kuba sabbuuni amugula. Ng'akyalina ssente, ng'akyalina akamotoka, namugamba nga munenkimira ku mazzi, ng'amazzi gava Lugendo nga bw'omanyi abantu abaakasenga ku kitundu. N'aŋŋamba ye emmotoka ye teyeetikka mazzi. Ne ŋŋuma ne nsirika ne nga mpeeko omwana wange, abaana bange bonna banene, ne nga mpeeko omwana wange ne nkwata ekidomola ne neetikka ne ŋŋenda ku luzzi. Nga bw'omanyi abaana bafuka ku mulimu omutwaliro obusuuka ng'olina obbuwoza. Naye nga mpitako mu kkubo, okiwulira mukwano, nga mpitako mu kkubo nga mu mmotoka alimu yekka, naye ng'ewaka gye ndaga gy'alaga nankuba enfuufu nampitako mpeesa omwana we ku mugongo. Naye nga mpulira nzitoowereddwa, ndi kasozi eno neetisa amazzi, eno mpeesa omwana, ne ntambula okuva bampiseeko mpaka waka ne ntuuka nga nkaaba n'okukaaba, nga mpulira obusungu bunnuma. Ogenda otuuka ewaka, omusanga ali ku ssimu akubidde omukazi, nzize kunaabako tugende tuzirye. Bannange nze bukyanga nkufuna
weneerabiza kino ekijjankunene naye nga mpita ekijjankunene mpeese mwana we amazzi gampiseeko nga neetisse gagenda okunaabako oba wakakiwumuza wansi bw'oti najja naŋŋamba gwenteraamu amazzi naabe ne mugamba sijja gakuteeramu tata Magi nkooye okunjooga ompiseeko mu kkubo nga mu mmotoka olimu wekka gyendaga gy'olaga naye musajja gwe kale ne mugamba kakamotoka akakwewaza buli kyangato kyakalina bwe tuba twabikola ffenna yadde saateekako maanyi gange naye nze gwolaba nafukamiranga wansi ku maviivi siina nnyo ddiini eri awo naye Katonda mutegeera bwange. muganda waffe oyo mumuwulidde ebizibu byalimu munnange byebyo kansuubire nti gwe ng'omukyala nawe oyina kyoyizemu oba tolina kyoyizemu munnange nze sirina kyakukolera good enough content nze mutaddeyo muteekayo tuyige twejjukanye tulowooze twemaleko stress n'ebintu ebirala bingi nnyo byonna nga olina okubiyita in general. So yenze Sheila Adita mbeerayo okubanoonyeza content ono tubeere nga tumuteeka wano eno tubeere nga tuyigamu ekisinga wabula ate ekisinga amakulu mbakubiriza nnyo ne mbagamba bannange comment. I have a reason as why I call up for your comments kubanga these comments that you do people write waliwo other people abayigira mu zino comments, they come down, read them and they get inspired or motivated from your comments. Yovera tubagamba comment your comment munange oba okoze ekintu kinene nnyo towards our channel oba towards the channel kubanga you as a person that is subscribed munange you're also a counselor and a teacher on this channel. Kyovula tubagamba nti nno munange bw'oba omaze subscribinga kwata ku kade commenting ate nanange a person that gives this information mbambasaba ne munsiima you give me a token of love, at least a heart or a thumb up. Imbagala nnyo. Let's see you tomorrow.